Open Media. People twalidwa wala obedde otugamba onamayo kulema bulungi ukanota tusobola okugoba mukugobe tusobola okuba mukugoba mukugobe. We cannot just accept people to come from nowhere and tubayisa kubanga tulina okubayisa tetusobola namwe. No, I'm not accepting. Let it go. Let it go. I'm not
Point of order. Honorable Speaker. Tukwegayiridde ffenna bwe tubeera wano tulina equal rights. Embeera ey'okutubogolera baajogeddeko dda. Embeera ey'okwenfasizinga points tugirina. Honorable Kamlega is not exceptional. Ffenna tufuna obudde okustretchinga points. Why don't you use your rules? Sincerely, ffenna mu buwombeefu tuyimirira ne turespectinga flow. Bw'abanga alina ky'ayagala naye ayogere bulungi. Nedda tuli bantu bakulu. Honorable Speaker, this is a point of order. Tukoyo tufujanga. Tukoyo. Naffe tutegeera. Ensonga bwe bava eri balekerawo tulogolera. Bageza Dino kiseeka abantu abasatu kubanga twali tukikozeeko sirwe lugendo okusooka tuyisa tubamembaza abasatu ne mukansejja tuleeta tuba waggulu ng'asaba kansere ekirize abasatu tubayise Service Commission yaffe eyawano kafuuka katale bwe tumala okukayisa kubanga abantu abo si baawano kati tetusobola kumala gakeera ku makya tuyise buyisa lwakuba executive ere so we can't at the same time abantu abo bawaayo sente ntegerekese kati bo ne balwana nnyo tuyise ekintu kyabwe kyasasuddwa. We are not here to do that. Saagala tukitwale mu mutima mubi. We are not here to be puppets. Honorable Speaker, ndi disappointed ne council yaffe ekitiibwa. Tuzze tubonaabona wano ne bakansalaza abamu ku nsonga za Service Commission. Ne tutuuka n'okuba nga abamu tukyayibwa lwa Service Commission. Abamu ne bakwatibwa ne basibwa era ensonga za Service Commission. Naye kati ssaawa zino, Honorable Speaker, bwe tutandika okwekuba jje nga bakansalaza nga twafunye files ennaku 3 mutuleetedde Service Commission tugiyise ate mutaddewo force olw'okuba muli bangi naye nga Service Commission yeyimirizzaawo Kayunga district. Ndabira ddala nga tetumanyi lwaki twajja okuweereza bannakayunga. Ndabira ddala nga tulya mu bantu baffe olukolwesente obutonotono. Honorable Speaker, nze nzikiriza okukyayibwa naye njogera amazima ne gankyaya. Honorable Speaker, singa tukeera ku makya ne tuyisa Service Commission eno nga tetulina nansonga n'abakadde lwaki baagenze ate nga tuli ku bapiya be tutannaba na kunoonyereza nga bakugambye nti ne erino owange mu town council simumanyi ate insistinze ogamba no tuyiseeko abamu. Honorable Speaker, Lands Board terina kye yatukoze n'abantu abaliko abamu tuyinza okuba tubadde tulya nabo naye we need investigation ku bintu bye tugenda okuyisa si mu bubi naye mu bulungi lw'obulungi bwa Kayunga n'abaana baffe ab'enkya obutatugamba nti gwe bwe wali omukulembeze ng'oli kansala ku disitulikiti kiki kye wakolawo Kayunga okuginnyika, kiki kye wakolawo Kayunga okugitunda. I beg to see it. Ffenna Service Commission yatukosa ate era ffe bennyini ffe tugamba onaaseetu ng'abadde chairperson wa Service Commission nti abadde mubi. Olwaleero tuli mu kanza okuteeseza bannakayunga bwe kiba nga tuteeseza Kayunga nga nambeemu abadde headmaster wa public school bangumira yekyekasonga kwana Secretary of Finance atutegezeeko nga kanseero Madamu Nabujja atula ku kyalo gundi, Mr. Busiku atula ku kyalo gundi, kuba chairperson naye alimbyemu wagamba nti nze nga kansala akiikirira ekitundu sivunaanyizibwa kumanya bantu b'ekiikirira. Then I choose not to be a leader. Kuba nze first nze omuntu asookerwako okuwa recommendation ku muntu abaze wano nga wagaliraaya
kati bwe bajja ne bagamba nti Galilaya eyo abeera bubeezi weya. So we want to ascertain abantu bano babeera weya exactly. Kayunga Town Council ngazi erina ebyalo bingiku tubuulire nti abeera wano tutuyambeko. Nava na mukanso wano wabaddewo olulimi gye twesigamyeko with an advice from Chief Administrative Officer wa Kayunga, who is Mr. Mahaba, kuki yakwadvises nga bammemba bali tubawumuzza olw'okuba abamu tebaliimu n'abalala. Essaawa eno twagala ate kulondoba, twagala kulondoba kuba n'abaleese obujulizi. Minisita Honorable Mutanda yalaze tamanyi mukyala. Honorable Namata aleese obujulizi obuyitirivu. Honorable Namata aleese obujulizi obuyitirivu. Naye afundikidde agamba tamanyi mukyala. Kyekituufu. Nze mbadde nsaba ku lw'obulungi nga ne rulingi tetukoze luli tennakaddiwa na mukuwa. Tulema ate ebizibu bya Kayunga byonna basebo ne banyabo tebibadde mulangi boodi gye tuyimiriza ne bamutwalira bakunyamuza bamiri, bibadde mu service commission. Tetusobola kwekuba ndobo ssaawa eno nga kyetusabye kyangu kukola due diligence nga bakansalas tugende tufune na zibadde semutanda kujja badatudde wano simwebanga ko Kayunga Town Council gema nze sigambe balala ababaleese bana abalala naye nze ate nga nkiika kinkakatako okubeera nga ngenda ntako okunoonyereza kubanga wegunye era ndozi nalibanga sinakunoonyereza nnyo kiyamaanyi nebenakomyeko kati mbakuba namuteeseeko nnyo amaanyi najja nga ali wano Kasozi Simon Peter ali ate bamugjewo naye nga nateesemu n'amaanyi obodawo ningana nenagenze noonyereze saba oboda tufuna era confirmation nti bano bebaleese ku ruutu eno beebo omanyi information bamuli honorable councillors ti omukulu Lutankome obanga is excellent mu kifo ky'okubeera chairperson w'akakiiko kano n'omukulu Lusuku from also our area naye mutuufu okubeera kakiiko kano era bwe kitabaako naaliko akabuuzibwako atamanyiddwa kuba town council bw'ayogera ku muntu ate nga bamugamba mu town council awo sisaawo nnyo byange ya Uganda yonna ku districts 146 Kayunga district y'emu ku ezo ezimanyikiddwa mu byafaayo nti zitunda emirimu. Tuyina abaana bangi mikwano gyaffe be tusomye nabo abanaku abali mu bitundu eyo nga tebaweereza Kayunga wano lwaki tebalina ssente za kusasula. Eteeka Local Government Act mwe tukolera emirimu gyaffe section ya 5 eyogera bulungi nti omuntu yenna okubeera kakiiko ka Service Commission alina okubanga mutuuze mu district omwo. Katamanya agatuleeteddwa ng'abamu baazaalibwa muno naye baavaamu bagenda Masaka, bagenda Kampala, bagenda Wakiso nga si batuuze ordinary resident eizo inamu omuzigo gwazimbamu bagwopangisa naye ekituganyisiza nti ekisooka omuntu waba tali mu district talumirwa district ajja ku importing ajja kuleeta abantu bokuva mu bitundu ebyenjawulo eyo gyawangalira abawe wana emirimu. Abanakayunga abasomedde muno nga batunda abazadde babe batunda kasooli batunze bubanja tebagenda kufuna ki. So kigende ku record nti fwe abamu tuganya amanya gaffe okulabikira ku abo abakiriza akakiiko kola ki era tugenda na ku petitioninga eri public service okusaba amanya ge tulina complain gakole okunoonyerezebwako okwensuso kubanga tetujja kukiriza abantu batali bannakayunga kujja badibage Kayunga emirimu kano kafuuka akatale k'emirimu leeta 2 leeta bukadde leeta omuntu atunde ekibanja. We can't allow that. So tuganye olw'ensonga eyo ng'esingira ddala lwaki abantu batunda emirimu obukulembeze bwennyini buba bulina interest mu ekyo. Obukulembeze obuliko buba ne interest mu ekyo ojja kwesanga nga abamu ba bloka. For example tulina bakansala wano baze bakwata nga bakwata kulwa kutunda mirimu na kugenda mbyalo eyo nafuuka dira
mwana wani yasomye leta milioni 3 leta milioni 4 milioni 6 nenga ate oluusi sibe bo nenga oluusi omukulu mwennyini chairman yabatuma era chairman ina babloka be nabala nabakwatiddwa emabega ku police so chairman wobeera n'omugongo nobeera n'okusalawo n'ogamba nti nze abantu bange bempeereza tebagenda kusasula ano sente owakakiiko tasobola kusaba sente ne chairman buli wobeera ne vulugu n'ogamba mpaya abantu 2 mpaya abantu 10 ku kifo kino abantu bagenda kusasula sente so chairman bwe buzibu obusookerwako n'akakiiko ke then ne kiryoka kidda ku service commission. Ekituufu kiri nti tulina obuzibu mu service commission okuva lwe twajja mu kisanja service commission ebadde esumbuwa emirimu gitundibwa ate nga gyeyambisa ne bakansala abannaffe okubeera nga ababaleetera emirimu nga bablokers kati mu mbeera eyo ne tugamba nti service commission bweba yeetaaga okutereera tulina okusooka ne tuginoonyereza nga tetunnaba kugiyisa kubanga obwoli lwoyisa ekintu nga tokitegeera owunzika ng'oyisirizaamu n'abakyamu naye mujjukira nti service commission that is the heart of Kayunga naye munnange mu mbeera eyo olw'okuba abenyalemu bo batusinga numbers bataddewo embeera bo ne balaba nti service commission erina okuyisibwa ne bagiyisa mu kimpukumpuku mu mbeera nga bebadde bajagala naye ono record nti ffe nga aba national unity platform tetutunze bannakayunga era tusigadde tuyimiridde nabo.